other than political affiliation wendi, but personally one-on-one, abadde mukwano gwange, abadde mentor wange, naddala mu byobufuzi. Manyi at times, omulaba ngali very knowledgeable. So in the evenings, akawunge tuba tufuna mu katime kaffe one-on-one, nakuwamu some words of wisdom. Era ebimu mbikoza mu byobufuzi bwange. Nga Tamale alina tafaali gy'antaddemu. But all in all, tukkirize ekibaddewo Katonda yasazeewo, twebaze His Excellency Yoweri Kaguta Museveni bills gy'asasudde n'ebirala. The first time nagenda Ekisubi ngali first time down nga bamuadmitting nze, actually yagaana abantu okugenda mu ddwaliro okumulaba. I was the one who got a chance, ne tuwayamu at length nga atidde nnyo obulamu bwe. But and the second time, era abadde Ekisubi, it is very unfortunate okuwulira ku radio ku makya ne ku TV mbu muganda waffe yafudde. So he's unreplaceable and tulina okuyiga nnyo from such people. You'd hear him ng'ayogera from the bottom of his heart ng'akyogedde, oba okitutte otya oba okitutte otya naye akyogedde. So tubeere accommodative mu ebigambo ebimu, okkirize bagamba enswera ekwagala ekugwa ku bbwa. So oba kikugambye tukkiriza akikugambye ogende weetereze. So all in all, it's very unfortunate we have lost him, and may God rest his soul in eternal peace. Twayogera ku byobufuzi, tafudde ku kibiina n'abe n'arema obumu ng'agirumbiramu, yakolerako Museveni. Bintu bingi byadayogerako nga bw'aba abyogerako talumiriza nnyo nti ndi wa kibiina kino ayogera kikyamu. Mwenna bannabyabufuzi kalakiteemu. Well, kati wano kyeva nkugambye nzize nga mukwano gwe. Kati abasinga bannabufuzi balinda omuntu kufa ne baluka bajja ne batandika okulimba abantu b'omukwano gwange mutya zisazze mu capacity eyo nazenga omukwano gwe, because environment ng'eno abantu bagikozesa nnyo okubeera nga associatinga nnyo na community, naye kunze mbadde sinoonya era kamera zino sitera nnyo okuzibeerako, naye wozze neŋŋamba wa kanjogere, but I came totally private and nazze okusasira maama omukulu we wuuyo owulidde ebigambo byayogedde ebimu. I was even shocked okuwulira ya raising up sales ya amawulire from 3,000 to 10,000. So olabira muntu abadde aggressive mu kukola nga mukozi serious naddala ku media. So ne media fraternity mujjukira nnyo nga always mu programs olina okubeerako ng'owulira ki Tamale Biroti. Well, on behalf of the people of Kampala Central Division, as the mayor, I want to send my condolences to the bereaved family. Kampala, ekifo kya RDC ekyo si kyensaanira, nsaanira ekifo ekinene kisingako awo. Biseera ebyo nali mwana muto, era omutunuulira nga ayogera enjogera ye, omugyako amagezi advice agimpa nga nti munange nokwe wano wooli toweetaaga genda nnyo walala, gumira wano. Nemuga nti lwaki? Nga nti wano tewali buzibu bw'amaanyi nnyo, naye ntandika okufuna naye omukwano n'omwami abadde atudde awo bamuyita Katumba, eyatuwanga obutiko mu Utoda. Era omugenzi Tamale emirundi mba ndi awo neneteekamu ebiseera ebyo myaka kati nga 2 nga ntandika okuwagira NRA. Mugane mukama wange, nze ebiseera ebisinga olwo nga tuwandiika emmotoka ezigenda okwekera pulezidenti bw'aba agenda okukola kampeyini, bw'aba agenda wa nga wonna ffe tuvunaanyizibwa ku mulimu ogwo. Tamala emirundi nga tamalaamu nnyo maanyi. Biseera ebyo netandika okuwagira pulezidenti Museveni ku luguudo lwa Entebbe Road, nga siyambala uniform zino
tubeerako omu ku bakulu naye gundi pulezidenti ajja kweraliikirira. Oyinza okuba omutemu wandibadde ng'okola ki ng'oyambala yero embuuzo ngamba yero kiki nga sikitegeera nga ssebo yambala yero wiiki neyitawo wiiki eyokubiri neyitawo yakusatu yakuna tugenze mwezi moloka nezimira obulundi gumu. Pulezidenti talinaayo kigambo kyonna kyeyaŋŋamba nantunulira nandetegereza neziyitawo nezikira naziseeya emoloka eyali esembayo emabega nenga ssebo twakugamba kwambala ki aŋŋamba kwambala yero naye yero mungi nnyo mu Kampala kati nyambala yero kala ki nange neŋŋaana edda kankuliyetingewo ekyange ng'omugenzi kati nenkuliyetingawo ekyange uniform eno gyemulaba nyambadde teriyo wantu wonna osobola kugijja jampeni nga bwefaanana bweti. Era nze omu ku omugenzi amagezi ge yampa nekulyetingawo jampaze zange oluvannyuma nga eyakulyetinga akaki kakofiira kano mu kutandikwa yennyini yakakulyetingawo mba ndyawo nga kandeetedde moloka ye nensiba ng'omusirikale n'abuukamu nasebo omwami oli akwagala naye kiki buzibu ki nanga mukulu dirisa gyebaleko sebo nemugakale taata nawe gyebala kofiira eyo ngikwagaliza ogyambale tumugamba nga webale nnyo webalire ddala. Abantu abasinga bw'obawa ekintu naddala nga wa NRM n'omuleetera enkofiira ng'eno akyasookerako kugamba akuga nti mpa ssente baasa yange eriwa. Naye nze ekyo tekyandi mu mutima kuba nti kivudde emabega nga mpagira NRM era nga kindi mu mutima. Ndi omu ku bazzukulu ba former mufti wa Uganda Sheikh Obed Kamulegeya wamu ne Haji Asadu Lutale RDC OMPG eyaliko OMPG umugenzi. Naye abasinga mukundaba mu kibuga nga balaba mpagira NRM balowoozanga nti nyina kyenjagala okusibiriza eri gavumenti. Omukubidde omuwanye kati akuwadde ki molokolo ziyitawo eza pulezidenti. Neekubiriza okubeera nga ntya abakulu abasinga mu gavumenti ne mu NRM. Naye ndi wano essaawa y'olwaleero bangi bandaba mu Kampala wakati era abamu kati essaawa y'olwaleero tuviiriddwako munnaffe Tamala emirundi abadde atukubiriza kubanga yabadde ajja ne ku ground n'atunula naga wano omuntu yali wano omuntu wange bwati ne bwati nga taliwo naye ate nga waliwo abalala abavunaanyizibwa ku ekyo naye nga tetubalabako. Era essaawa y'olwaleero kekadde okubeera nga abantu baffe mwenna mutufaako ng'abalala bwe mubafaako kuba bangi oli omuntu afuntuke zisamba na NRM naye ate ndi bulungi nnyo okusingako nakukyalenjingira mu challenge efaanangalako bwetyo naye ate gwe nga bba teyakuyingira mu mutima tosika kifukola ki kukivaako. Tamala emirundi ekira kyemujjukirako mpozi yakulyetingawo obutabo okuvanga nkyali mwana muto nze nsoma obutabo bwe paka kati ne NRM era nayo abadde agikolera obutabo obwayo okuva eri ekibiina ngewe tuba tuliyo batuli kololo atuli wayo na wonna ngera bakuwa obutabo agaba bugabe atunda butundi eti umule enkofiira zino tewaliwo enkofiira gye yali atunzeko era enkofiira yagabanga ngabe naye nange natandika okulyetinga engonde zino naye lwakuba nti kale ng'embeera bwemugitegeera tezinabakwala mu ggwanga nange mbeera teteredde bulungi inshallah jakuteerera wabula kensembyayo nsaasira maama wa Tamala emirundi ne taata we n'abazadde be bonna
ne family yonna n'abaana be abadde bakolera ku Nassa omuvubuka yabadde tampitako oku Nassa Road janambuuzaako mbuuza muzee ali atya nambulya muzee ali bwati mbasaasira nnyo mwenna abakungubazi bannanga bali wano annange tuviiriddwako omuntu mu ggwanga atazikawo okuba abadde awabula parties nyingi si NRM yokka wabula parties nyingi buli muntu party nyingi ezibadde zigenda zimuyigirako kiki ekyokukola tamala emirundi nga wanaababeera ku programu ya TV nga abantu bonna buli muntu nyagala okuwuliza ku programu ya tamala emirundi yaliko naye nga bwe bateekako abantu abalala baŋola batamala emirundi yali omuntu omusomesa era ayigiriza mu ggwanga lyonna wabula eggwanga lyonna lifiiriddwa nnyo nafutamula emirundi kale ebinange byebyo tuyina ali wano mwebaziza nnyo era bikujja